Ene Newspark channel njagala okubeera nga nkwebaza olw'okusalawo n'ogamba nti nze amawulire nina kugajja ku Newspark channel. Tugatandikirawo tutandise n'amawulire ga Abamakasi mutabani wa Dr. Jose Chameleone avuddeyo munnange ne babeera nga ate bamulumba ono n'alumbiddwa. Munnange okusinziira ku screenshot eyo gy'oli mu kulaba bagambye nti Abamakasi weesonyiwa eby'okuyimba. Bane mwagala abaddemu akole ziraivu lwaki temumuleka gyasirikidde. Kakati no munnange Abamakasi bavuddeyo ne balyoka bamugamba yeesonyiwa eby'okuyimba wadde nga Mayanja family munnange bayimbi ba ankobe bonna bayimbi naye mbuye eby'okuyimba birabika tebijja kubeera nga bimukolera mbu tamanyi bulungi kuyimba. Screenshot yeyo munnange gye tuli mu kuba nti nate tukulaga oyo no yavuddeyo n'abeera nga alumba Abamakasi bwe eby'okuyimba abeesonyiwe simanyi oba gw'olaba otya. Simanyi oba gw'olaba otya munnange naye oyo ye bw'ate bwawadde endowooza ye. Era nga tukyali ewa Abamakasi munnange amaziga meereere anti Winnie Wamami avuddeyo n'amwegaana. Winnie Wamami yalikoko ku live emu munnange n'alyoka agamba nti ayagala nnyo Abamakasi era n'amuwanaawo. Naye munnange Winnie Wamami avuddeyo n'alyoka agamba nze nali nsaaga omwana simwegomba okitegeera no mukwano katukuwe akatambi kano. Okulabanga wegomba Abamakasi. Lwali. Olaba ebintu bya TikTok ebyo bya lwali naye mwabitwala sopaso naye lwali. So there is nothing. No, there is nothing. Lwali nga oliwulira nze nkuira ddala olwali. I joke a lot. Subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section. Ate mulowooza munnange Bobi Wine tabikoledde epas? Bobi Wine amaze n'abikola. Babadde batandise okuba nti nate balumba ekibiina kya National Unity Platform nga babagamba nti abalala nga mubatimba lwaki epas munnange ekivulu kye temunnaba kuba nti nate mukitimba. Ne epas yabaddeko ku live emu munnange bamubuuza n'alyoka agamba ab'ekibiina kyange balayika bali bize nnyo naye oba bantimbye oba tebantimbye tekiŋŋaana kubeera nti nate mpagira ekibiina kya NUP. Kaakati n'olunaku olwaleero Bobi Wine agenze ku mutimbagano gwe ogwa Facebook n'akakasa nti bo bali bize beetegekera konsati nga woli mu kulaba ate screenshot ekyo nno kiwadde munnange epas essanyu olw'okuba nti no munnange ate ekibiina kyawagira bavuddeyo ne babeera nga ate abamukoowolerako ku bawagizi okubaayo ennaku z'omwezi nga 31 mu kivulu kye. Kaakati kkiriza tubeere nga tetugendako mu kiboozibozi. Tuba n'ekiboozibozi kyaffe wano ku Newspark channel. Ekiboozibozi eky'olunaku olwaleero mbu omusezi munnange yalidde omwami gw'oli mu kulaba mu kifaananyi awo ayitibwa Po. Mbu Po munnange yavudde mu bulamu bw'ensi eno naye ng'abasezi be baamulidde mbu era teyaziikiddwa. Ebintu by'abasezi bituufu. Mawulire ga nnaku mu kibozibozi kyaffe eky'olunaku olwaleero kyo kya nnaku naye nga gw'oli mu kulaba awo munnange mbu yaliriddwa abasezi bamukakkanyeeko ne babeera nga ate bamulya. Katubeere nga tukuwa omukyalo ono abeere ng'ekibozibozi kino akinyumya bulungi. Osobola okutwegattako ng'olekawo obubaka bwawo mu comment section ku kibozibozi kyaffe eky'olunaku olwaleero. Paulo kituufu baamulidde nga mulamu talwadde takoze eki tebamujjanjabye okitegeera. Waliwo family member azenga yemmanya ebya family members. Paulo beeriraanye beesemberedde like kaakati banoonya Paulo ennaku ezi nga tebamulaba. Nga omanyi waliwo omuntu atasobola kubbula ku kitundu. Banoonya Paulo yabula. Bagenda okunoonya bakyanoonyereza wabaawo wano obugamba butwala bagundi n'ekigere ky'omuntu. Ne bagenda ew'omuntu oyo sigenda mwogera linnya munansonyiwa. Ne bagenda ew'omuntu oyo bagenda okutuuka ennyama eri mu ntamu
ng'ewunye. Ennyama omutwe nga yaguziika, engoye yazisula wansi w'ekitanda kye nga bimanyi ebyekyalo, engoye ne bootusi. Baanammwe ekyasinza otujja enviiri ku mutwe bamubuuzizza lwaki walidde Pawulo n'abagamba nze enjala yali ennuma, mbwe ye enjala yali emuluma. Imagine njala kyekuluma n'otuka n'okulya munno. Kino tekiri fantastic in all. Kaakati tugenda mu maaso. Bayise poliisi, bamukutte, bamusibye. Naye mumanyi ekyewuunyisa, bamusiba naye lwe baamutwala tetumanyi oba yasulamu. Enkeera abasirikale bajja okunoonya gwe baleese, bamunoonya nga bamulabako nga yabuze nga teyamenye teyakoze eki, naye just nga yabuze mbw afuuka mwekirisi kyeneena. Bagenda okudda ku kyalo, maama nnyabo ng'omusajja ali ku lyato ayaaya, oyo si musezi supa, ng'ali ku lyato ayaaya n'abagamba ate nzirako kulya mukulu we mu ngenda empola. Ekyo kye kibadde ekibozibozi kyaffe eky'olunaku olwaleero. Kansooka embuuzeeko ku bantu bano Wammanga, Nabutuwa Annabel, Alice Kemugisha, waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Naggayi Shilat, waliwo Nakato Sharifa, ate nga tulina ne mukwano gwaffe ayitibwa Doreen Namukisa, Ndagirwe Prosi, Focus 9481, tulina ne mukwano gwaffe ayitibwa Ngobi Victoria. Bala tugenda kubeera nga tubakoonako maaso awo katubeere nga ate tweyongerayo bannange. Palaso munnange akyagenda mu maaso n'okwewera. Palaso simanyi oba lwaki ensonga zino tazivaako n'azeesonyiwa. Kaakati no Palaso avuddeyo n'alyoka agamba nti ye amulumba ajja kumulumba, tajja kubeera ng'ate apowa. Katuleme kulwawo nnyo, katukuwa katambi kano. Kizanyirako buli aliyeyo ng'azanyira ku bitazanyisa. Anakonda yeezinga oti bagamba togayanga kyezinze kumuoligaya anakonda otegera anakonda ebaawo nga yeezinze n'olowooza katebe n'ogituula mu kigo ky'anakonda enyiga eti mpola n'emira. Kati akalimba tukaweereza bonna abali eyo abatamanyi nti ffe tetuli kyakuzanyisa, tulinga akapongovula akalwadde si kakuzanyisa, tukazanyisa kawummuze n'omusawo agamba kalinde kawone, tetuli kyakuzanyisa, tulinga akapongo gwe yawulawo. Waliwo oluyimba tuluweereza abaana abaakulanga bazadde baabwe tebabagulira byakuzanyisa. Kati bwe bakoze ne bavubuka ne batandika okwagala okuzanyira ku bannaabwe nga balabalanga ebyokuzanyisa. We are not toys. I'm not a toy. I'm the anaconda. Gladiator ajja kuzinga abo jenze mmire. Nga tukyali ku nsonga za Palaso munnange, oluvannyuma lw'okuba nti no yavuddeyo n'abeera ng'ate akuba oluyimba luno nga luli ku promota ayitibwa Norbert munnange avuddeyo ayanukudde Palaso. Akkiriza tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. Kati Palaso kye nasooka mutegerako kiki era nkuyambye nze ndi Boni Mausi, nze siri alien nti nja kusirika. Kati nkuwaddemu bayankubyeko oluyimba ng'era asuubira retaliation okuddamu okubyogerako. Alien kyatamukola kuba ye alien yamanya Palaso kyamunoonyako maki masannyalaze, akubye ennyimba 7 ayagala kucreatinga beef yagaana. Waliwo ebitanyuma. Kati gaye nti Palaso ali at loggerhead with alien. They are not tebali mu age bracket yemu. Abasinga boogera Norbert aliwo alien kuba abala kivulu nze ndi businessman. Kampala wali olusuku Kampala wali ensuku mbuze nino olusuku mwena ayonje etto era nnoonya business yoyo enakukolera. The end justifies the means. Esaagala kumanya gundi Emma Serugo omubuuzizzaako nkwaki yafuna ku ssente ate nkwaki tojawula Emma tomwawula ne Norbert events. Anti we buzibu bagamba tobuuza baboosanzeewo. Mubuuza nyambe ki
yategeka kwata tukuno mugendo omubuuzi yafuna yategeka lwali enkuka bajepimamu kati ya agamba bamwebuuzeeko olaba alimu okuba n'amagezi agamba nti enkuka yasaba sajja kala tebajepimamu era ebimu ku aliyeni balina okuneebazaako omwaka oguwedde weyaviira mu kkomera banteekamu nnyo amaanyi tukole ku 31st Nkwakyo namugamba aliyeni tukola Nkwakyo festival Abdix nangu nemugamba legend njawukana yange naawe yaggwaawo tusobola kukola ki sigisobola kukola baali kubanga Abdix yanyambako ofuna obuyambi wa genocide kankujjukiza okuba nti no subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section kaakati nno munnange ebya Honorable Kasolo Honorable Kasolo oba lwaki tavaayo n'abeera ng'ate alambulula ku bakyala be kubanga kati yayisa dda mu bana kakati nno munange waliwo atambuzibwa ku mutimbagano kakati mbu kigambibwa nti kati afumba wa Minisita Aruna Kasolo bakyala ba Kasolo bo munange bagenda bawera abakyala banaatera kuweza oba kuwera dazini okitegeera nno Neema Minister katukuwa katambi kano akati Fifi mukwano sikuyise kukuteekula na sente z'abantu ze wakumpanya eza visa zikwogerwako nga wadde ez'ensonga zaatuuka dda ku ki zaatuuka dda ku mmeeza yange ngamba munnange ankuleka ate yeggwe wekka abbye banja abazibbye nengamba munnange ndekankuleke naye Fifi ekikumpisiza Fifi obadde okimanyi mbu nno kalina gye wazimba n'oleka tomaliriza mu zino essente ze wabba mu bantu n'ogirekeramu ono mukyala wa Honorable Haruna Kasolo ow'omukaaga Shaluwa Fifi gwobadde okimanyi mbu nno Shaluwa yateekamu abapangisa tokimanyi yakulimba mbu nno yateekamu maidi munnange Fifi iye Shaluwa yateekamu abapangisa era abasolooza mukulopedde Fifi ekyo wobanga tokimanyi pozi ne kirala Fifi gwobadde okimanyi mbu nno anyway kino kyo olabika okimanyi kati kino leka nkigambe abannayuganda munnange abannayuganda mukyala Shaluwa Namakula side dish wa Haruna Kasolo ow'omukaaga nalaba nno abakazi manya Amira manya oli dokita manya baani bonna nga bagamba haji waliyo nno n'abalala kati ng'oyo Shaluwa oyo yali mukazi w'oli omuyimbi kazi we kapo manya ba Haruna Kitooke bonna afera abannayuganda sente za visa ensonga ya visa nali njagala kujoogerako ne buli lunaku naye ono kati gwe tukwatidde mu kituli baddiale oyo omukyala bw'akugamba mbuleeta nkukolereko visa tennakozesa linnya lya baawe Honorable era nga nkulaga mbu nno ye baawe ebyo bintu buntu bwangu nnyo ku ye ne weebuuza lwaki ye akyali mu Uganda tagendangako wadde mu America kukola holiday akoma wali ku Papa's Sport bannayuganda omukyalo oyo temumuwa sente mufere Nesta Komaawo mukyala gwe mbadde nenda kuwa ultimatum kubanga I don't care who you're sleeping with bobeera ngo baba na Uganda sente tugenda kukuteeka ku national gagadde okomyewo esente ezaba na Uganda kale sente zo munange ozibye ogule ebizigo wemyuse wenna ofana nenge etungulu it is okay keep the money komyawo obutabo bw'abaana ennaku zino passport zaakaluba otwale sente z'abaana visa tozibawa obutabo obulemedde komyawo obutabo bw'abaana olikomyawo obukumpanya wano wakwata n'osolooza sente za ivulinira gutowangayo mwana we wadde pesa ana gwolina akatabo ke olina okukaza kubanga nenda kukokoleranga buli mwana ng'omukyalo ono yakuggyako akatabo ko mugamba akakuddize bw'atakakuddiza jangu omulope ewange ayina okubizza otherwise abannayuganda
abantu ababba visa bangi nnyo abafera abannayuganda olwaleero tulabyeyo oli Jojo Muniobo nambuno Vicky yabba abantu jojo abantu bajja buli lunaku ne bagamba mbuno Vicky ababba era nga sente baziteeka ku simu ya muganda wo owulira. You didn't stop them from depositing money on your brother's number. Nga bakugamba Vicky, atufeze Vicky, atubulokinze. You did not stop them. The only reason why you're coming out now is because Muganda wo bamusibye. Because sente zibadenga zitula kuchi ku mobile money ya Muganda. Omulekerawo banango okubba abannayuganda. Abantu sente bazijja wala naddala abantu abagala okugenda e Bulaya, abantu batunda amataka gaabwe, abantu batunda ebijja. Temukwawa bikolimo. Why? Banange muyitiriza okubba abannayuganda mu kigambo kya visa. Abannayuganda weesabire visa, tokozesa muntu kusabira visa. Naye abantu ababba sente z'abaana bafunira visa. Mukama ajja bakuba ebbalaayi. You people abantu bajja baloga. Ebimu mu birungi gavumenti ya Mwami Museveni byekoze. Museveni yaleeta emirembe mu Uganda. Wadde nga Nuupu ebimu abamu temwagala mbyogereko naye kyekituufu. Mu Uganda omuntu asobola okutambula ssaawa 8 gwa kiro. N'atambula nga talina buzibu bw'asanze. Barakallahu fikum. Egyo emirembe weegiri twebaka ku tulo wano. Saate n'ebibi ebiremye gavumenti nawe weebiri. Ne Museveni akyogera lwenki obuli bw'enguzi weebuli. Nze we nakulira mu kyalo ewaffe Kaliisizo, maama yantumako ne sukaali ow'ebisatu ku dduuka. Naye agenda oleete sukaali wa siringi 3. Nagulako kabalagala paani nnya za 10. Simanyi kati gye zaabulira. Omusolo gavumenti gwetubinise. Buli kimu bakijjako omusolo, banaatera tuleetera musolo kukwegatta. Ndowooza gwe gubulayo gwokka. Buli omuntu we yegatta ne mukyala we ng'alina omutemwa gw'asasula. Obuli bw'enguzi. Pichipichi zino zetuvuga, pichipichi yagira ku miliyoni 2. Olwairo boda pichipichi bajaji ya miliyoni 6. Tugula ki? Ekyokubiri kiwamba abantu. Lwaki omuntu baali mubuzizzaawo n'ava ku famire ye n'abula. Nga kibonerezo kye bamuwadde. Ebyo bye bimu ku bibi. So saali yagadde tugoze gavumenti mbi nedda. Waliwo ebirungi byekoze ne wabaawo n'ebigiremye. Ekyokubiri nkubiriza abavubuka okukola. Ne weba gavumenti ya Bobi Wine era tebagenda kuwa sente za bwereere. Noonya omulimu obeeko ky'okola. Mulekerawo okusaba, simanyi tusaba gavumenti etuyambe. Gavumenti mugisaba munaatera gisaba nkuba nti ebayambe. Kyemugamba sente bagera zikuleetera wuwo ku mmeeza. Baako ky'otandika okole. Alo? Omukisa gusanga yeetegese. Ebyo ndowooza we mbyogera. Ebyo bye bibaviirako ne mugamba nti bangula. Bangule ki? Nga nina n'obulumi ku mutima gwange. Nga nakkiriza emisango gye saakola. Olw'obulumi bwe nayitamu. Nange mu Amerika njagalayo. Nalabye Bobi Wine yatutte kapere mu Amerika yamututte Dubai. Nange njagalayo. Nze nali nsuubira nti Bobi Wine ekintu kyagenda okutuwanga okutwebaza okwebaka mukomera kututwalako mu Amerika mu Seattle. Tuwumulireko eyo nga batabani be. Kye nali nsuubira. Olwaleero bukyava mu kkomera ne bagamba nnoonyeza Bobi Wine abuze. Simanyi oba ndi mulaba. Bwetetambudde olunaku olwaleero obadde mulabi mulungi olekwekumira ku News Park channel. Kankujjukiza okuba nti subscribinga, olikinga kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Katumireko ku mukwano gwaffe ayitibwa Alinda Eunice. Tulina mukwano gwaffe ayitibwa IPPJ. Tukutumiddeko. Twagala okutumirako ku Nankuke Esther. Twagala okuba nti nate tutumirako ku Olivia Mukoda Esther. Tukutumiddeko. Twagala okutumirako ku mukwano gwaffe ayitibwa
Edith Nakafu ate nga tetwerabidde babirye Lucky Sandra Digo mu Dubai naye tukutumiddeko Kagude Charis na Mutebi Darat Kazora Enoch tuwatumiddeko mu ngeri ey'enjawulo. Beera bulungi, weeraba.